sente wazijjewa Amiri badde nga akola nze abantu gwe abadde tonfolowing abantu abadde banfolowing bakimanyi n'abantu gyenzaalwa bakimanyi badde nga akola mirimu gyange mpola nga ngattiriza ssente. Mirimu ki egyo gy'obadde okola gy'obadde ogattirizaamu ssente? Badde nga ku social media nkola umeme bakasoma wange gyebali tubadde nga tuwayalinga amasannyalaze nakubira amirisagati kuleka evuddeko wano waggulu tojja ekikola naye nga ekyoto kyange kye nali singa ddala okwagala yali njagala restaurant njagala mbeere nga nfumbira ku bantu. Munnange abantu baabisaze ku social media nti akasente ka Amiri Foods kavudde wa Becky. Nzaba mmanyi nti ndi mukozi bakimanyi nkola era mbadde nga nkola. Abantu abasinga abanfolowinga n'abamanyi ku kyalo gye nzaalibwa bakimanyi. Oli musajja mukozi? Kola ssaawa 12 mba naviddedde ewaka. Olumala bwe nti eswala yasubuhi. Okay, amasannyalaze wagavuddemu? Amasannyalaze go oludde kasa ebitabo mbikola ki? Mbirina. Okitegeera. So kati mpasuulire business tulabe. Okay. Kati amaaso gonna gonna batadde ku business yala kulisa abantu bangi. Abaana owulira otya nga abaana bo bali ku social media babazanyisa oba mubazanyisa bambi mu bbebi obuto obutannatuuka kwesalirawo abantu abamu ne babavuma abantu ne babateekako biki ekiteego wakisalawo ng'omuzadde taata nti abaana kuba fronting ku social media? Kusooka era erambuza mwamula nasooka nemukola ki n'omukweka nemukweka nga netusaagala muntu yenna kaabire waga muteekayo ekebere status nga sikyagala abaana bakola ateeka naye twaluka ekiseera naye ndaba nga kirina engeri ekintu okyalingamu nga tulikodinga abaana abalala nga tete akola ki bwali awo nga naye awulira ayagala abeereko okitegeera nga ninga muyisango omwana atali ate wange okitegeera so naye bwe twabateekayo naba tewali busi batwale maama waabwe tubateekayo. Waliwo omuntu eyavaayo n'atambuza olugambo mbu wali ozadde nombugwe wali ozadde ntulanga okola ka vidiyo ng'ovuddeko nnyo nti famire yo lwaki bagiteeka mu bintu basigyagala kuba bali bampaayo omusajja njagala abaana era omwana yenenga bamuzadde obakize buli mwana wange gwenzaala mukusinga naye oli kyali kinnuma kuba kyali kya bulimba era bakyogera bamala ne beetonda era yogerera ddala ekintu nga takirako ki mutwe n'amagulu ate bwomugiravu obafukamira ne baneetondera nti ate tusobuwe era tulimbya naye kati nga bwe kyayogere tamanyi wali tukuleka.